Katsiyuji mwana webale nnyo webale ddala wakubye hiti y'omwezi wabadosa na award eno message egenda eri family ya Elly Tumwine twabarabye asonyiwa n'ensiri kubanga afaanana nazo oyo musajja yali yakarambira dda ayo miira yigura ringa kiti ky'omurama nasuuka kale n'abasa kusaasira ensiri nimwe bamunyigiza kabasasa ensiri nesaasira ensiri ntahi yayo akanasana nazo mwensabe nazikiza ki twenda kumukura enyonyi abiyasomisa nimwe numusoma imwe baturani basemba kale ariho murimo muhimo warakwasira ekifo ky'okubanza commentinga biturani bisemba ngo abiyasomisa kwekamba mugure enyonyi ejo nangwa kuri negwe rimwe byana nkamukaga tukabone byana by'emisota Abavuma abanyankole don't expect wagenda kuvaayo mwana w'omunyankole addawa akuddemu. You people, we don't have that time. We are so creative. Tulowooza engeri gye tugenda okuhandolingamu e Kampala kubanga Abaganda kati Kampala ebalemye. Kati tolowooza nti waliwo omwana w'omunyankole alina obudde agenda kuddawa n'agambe simanyi mwatuvumye. They are so principled. They don't have your time ombwammwe. Abaganda temuyina kye mutugamba mulemedde okuhandolinga Kampala muli mu bubbi muli mu kusamira muliwa katembalala tugimaze turumba Kampala tugenda bayigiriza engeri gye bahandolingamu ebibuga byammwe ebyo tukyabalumba nnyo ate tukyabakulembera mpaka. Don't expect anyone okujjako obukulembeze omunyankole bwavaako waddako omunyankole temugenda kutumanyira man. Abaganda temuyina kye mutugamba mulekeraawo ekigambo omunyankole mu kijjo mukankozi kye kibabesezaawo wano we muli buluwamu. I want to respond to this guy up here. Neka group ke. Iwe musigazi we nebintu bikuzunzire neje mino kwenda kuragara. Nanaka group ka wabari ha TikTok mu kujuma Abaganda numbajumyachi. Abaganda numbajumyachi mutaka bajume mbanze mwetegereza habwenshi. Abantu niba celebrating. Westerners abafire nibanga abantu baka celebrating. Why this particular person? Why? I'm not a Muganda and I'm celebrating and I have my own reasons. Do not force us. Okushashanimwe abantu abafire mu Buganda abafire imwe mujanga Abaganda bote bine feelings tubazine. Westerners would be nothing without Buganda. Icho ninyenda icho kiri ha record. So stop it. Kino kyemukoze Elly Tumwine teri munankole ayinza kuddamu kuwa kalulu Muganda ate bona tubeetaaga nga tunoonya obululu. Teri mukiga agenda kuddamu kuwa Muganda kalulu. Teri mutoro asobola kuddamu kuwa Muganda kalulu. Efujjo abawagizi ba Bobi Wine lye mulaze ku social media, lye mulaze ku Facebook, ku Twitter, ku TikTok, ebintu bye mukoze ebintu ne muvuma njero Elly Tumwine ne mumuzannyamu obuzannyo ne mumokinga omulambo gwe. Ayayaya Bobi Wine Katonda nzikiriza Katonda yakuba Buganda omuggo n'akuleeta Obuganda politics yena omutte. Bobi Wine yose politics Buganda teri basobola kutukwasa bukulembeze teri bayinza tuwa buyinza. Bobi Wine wajjanga kikolimo abantu abononefu bonna batekako bukofiirabu buli mugwagwa yena byayongera ebyekisirusiru byonna atekako kabonero ka kibiina kyo. Buli muntu yenaawe mula atekako kifaananyi kyo ku Facebook. Bobi Wine wavaawa oba wava Magombe ddayo tewali yakuyita. Bobi Wine tewali yakuyita ddayo Magombe gye wava. Ebizimu egikwetolodde Bobi Wine okutta politics w'Obuganda. Twagala Abaganda tukwate ku bukulembeze, twagala Abaganda okufunga ku ggwanga lino, twagala Abaganda tubeereko mu buyinza. Bobi Wine olese politics ow'ekisiru ow'ekigwenyufu. Bobi Wine ddayo Magombe gye wava. Bobi Wine tuviirodde Magombe gye wava. Ddayo n'ebizimu nnyo tukoye Bobi Wine otuttidde politics mu Buganda. Abanankole mutufuge paka Yesu lwalidda. Nkagenda nagamba Abaganda ngu tibine magezi mwaja munaleta sosola. Ovudde erimu obwo obugoye bwo buwalira mu Christmas ewedde akasaati kakasingayo bulungi n'okambala n'otekako data n'otandika okuddukanira mu kamwa. Ku manyoko eriko akawummuze
Kumanyoko yinyini eyo ngeri kakabonera akekanze. Kumanyoko yinyini ngeri kakabonera akabuuza question mark. Tosirwalira wano gwe. Kweje myaka gwe. Who gives you the audacity to call people stupid? A whole tribe, a whole ethnic group stupid. Ani akuobo buyinza. You don't have money and you're here elongating your mouth, your proboscis. You are broke. Niwe bakuwunzika. Toina de chikumi chovamo kujaka amaluso. Toina de chikumi chako manina. And you're also instigating wars. Tribal wars. The Baganda Basiro. Are you sure it was only the Baganda who celebrated when whoever died? Just because Luganda is a common language everybody uses, it doesn't give you a right to abuse some other people's tribe. Kajja kazunga. Amaso gakatwakadde. Kasimbidwa kabengo. Kalinga ekinyampo ky'omukapati nga kinoonya we kiyita. Ekinyampo ky'omukapati ka Jane. Ani gwe wekolerako gwe obusolo. And me, I'm not complaining because I'm Uganda, no. I'm complaining because I'm tired of this stupidity, tribal wars. What do you want to start, you people? And the people that are participating in this running of their mouth, they are broke. Temwina senti mutu asamira ku FYP. Mutulirako emiwumbo gyabbe. I don't sagala kana nzo mutwe gunnama, but any child omwana w'omuntu nagwe nasanga atadde wano ku FYP bino nonsense. Nja kubikwata mbimulise mbiteke mukamwana nga kuliko n'ekisimula. Mulegaga mayindo gabalinga map z'omusolo ku bikunta. Stop this rubbish. Style up. Do you need me to just wait here for you to level up? You're over there talking rubbish. Do you know that those tribalistic things you're beginning can start a war? Nze munayinze ndi mulungi nnyo sobola kufiira mu lutalo lwa tribal wars. I'm too pretty to die a very, very cheap death. But they started tribal wars in Uganda and people are dying. Fuck off. Style up. Level up. Organize your ramshackled brain. Get out of your body and get back into your brain. Compose yourself before you speak. Tell jungle later verbal diarrhea. Ojo zungane verbal diarrhea. Who the fuck are you? Keep your stupid opinions yourself. Kati Uganda njagala veekole video nga weetonda government ne family ya Elly Tumwine. Ebintu byokufa togenda kujeri katemba ojo omugate mbintu byokufa. Ebintu byokufa babyakufa muganda wange kati. Baganda mwa batalina magezi mwa basirusiru mwe mazimu abaganda. Kye mukoze gye Tumwine. Ebivumo bye muvumye Museveni, ebivumo bye muvumye family ya Museveni. Muri kisasulira mbanzimwe baganda mwe temutegeera. Banange mwa baganda mukama n'abawensi ya Uganda ngo mugifugeko. Muyinza okunya abantu mukamwe mwe. Muyinza okutta abantu. Banange baganda muyina omutemo mubi. Abaganda muyina omutemo mubi mwe gasiya buroro. Banange baganda mwe. Sibenyi mukyali mukukaba wano ku TikTok mukyayinawo omulambo gwamu. Ogwa president wamwe yafudde. Njagala mulumwe naye baganda mwe muli bamatako. Baganda mwe tumususe. Muvumye abanyagole, mutumaze mwesa, muvumye mukulembeze, maganda mwe musano kunamira, mwe musano kubalaga ebyoja kumanyako. Baganda mwe mwakafu olumbe. Temuddamu kutuma abavuma abanyankole don't expect wagenda kuvaayo mwana w'omunyankole addawa akuddemu. You people, we don't have that time. We are so creative. Tulowooza engeri gye tugenda okuhandolingamu e Kampala kubanga abaganda kati Kampala ebalemye. Kati tolowooza nti waliwo omwana w'omunyankole alina obudde agenda kudda wano agambe simanyi mwatuvumye. They are so principled. They don't have your time ombwa mmwe. Abaganda temuyina kye mutugamba. Mulemedde okuhandolinga Kampala. Muli mu bubbi, muli mu kusamira, muli wa katembalala tugimaze tulumba Kampala. Tugenda bayigiriza engeri gye bahandolingamu ebibuga byammwe ebi. Tukyabalumba nnyo. Ate tukyabakulembera mpaka. Don't expect anyone okujjako obukulembeze omunyankole bw'avaako waddako omunyankole. Temugenda kutumanyira man. Abaganda temuyina kye mutugamba mulekeraawo. Ekigambo omunyankole mukijjo mukankozi kye kibabeesezzaawo.
wano we muli wetonde inzo kwetondera mwe gasiya bulolo nabyeko bino bivubuka bye Dubai bine byebye ebisege byali biwalampa ashakama nga bimuvuma mwe matako mwete mumanyiraze temundira kemizija mwe jembwa inze ndi mukazi mukura tentegera chemba njogera sigenda kubetondera wano mwagenda ne mujaguza kulwajana Tumwine namwe kamufirwe ko mukiwulire matako mwe mwagenda wano ne mutuvuma abanyankole tukwataganyira tugenda kukuba tribe bye mwayagadde kati bye mwagala okuleta wano ku TikTok sebo wagambye bagende bajayo follow mulinda chuba kumanyoko kujja kunona ziforo zamwe naka muntu wemba mujagala mujja mujinone mujitware tukolewe endala nayo tubavume tamugenda kutumanyira gasiya buloro mukisusiza mugenda ne musanyukira ababa namwe nga bafudde ne mukuba enduru kakati mwe muri munyike mulooza fe twali musanyu nafe twali munyike bakumanyako mulinga amaziga embwa bakumanyako mukiwulire kibarume gasiya buloro inzera avuma sesetondera mbwa za wano ate sidye etondera muna Uganda netondera kabaka katonda owensi n'eggulu yatonda ensozi n'eggulu bakumanyako yatutonda natuteeka ku nsi mpozi n'omunene nsobola kwetondera n'omukulembeze w'eggwanga sina kindi netondera ne muwozi si mu bubi kumanyako abanyankole kambanyonyole kino obadde okimanyi nti abaganda tebalina kye batweguyako naye ate ffe tulina kye tubeguyako katuwuliriza bino abaganda bagula rumonde waffe bagula kasoli waffe bagula ebijanjalo byaffe bagula amanda gaffe bagula ennyama yaffe bagula amata gaffe bagula omuzigo gwaffe bagula obumonde bwaffe okuva e Kabale naye okimanyi nti mu Buganda tetulina kyamaguzi kye tugulamu singa abaganda basawo ne bagamba nti tewali kyamaguzi kiddamu kuva mu Ankole kusala kujja mu Buganda ffe tufiirwa abaganda basobola okuimportinga ebyamaguzi okuva mu Mexico okuva mu Netherlands ne bijja mu Buganda ne balya naye ffe ebyaffe tetulina gye tugenda bitunda kubanga n'ekisawo kwe twali biyisiza naffe okubitwala ebweru kiri mu Buganda kaakati nga temunabanga kwasamya amatako gammwe ge muyita emimwa musooke nga mulowooze emirundi ebiri muwulidde mulekeraawo obusosoze nange ndi Munyankole naye mulekeraawo obusosoze. Police has a right to shoot and kill you. Jeno Elly Tumwine yakuba essasi eryasooka mu lutalo olwanunula eggwanga mu kinaana mugumu afudde. Mwebala abaana mwebale What?